Omuteeko omulala gw'omuntu ateekeddwa kusiiba yoyo omutambuze ng'agenda kutambula ng'obudde bwa dhuhuli tebunnaba kutuuka. Distance olugendo onfuna bulungi kilomita 44 ku 45 amagenda onfuna bulungi amagenda n'amadda oba just amagenda gokka waba agenda kutambula distance kilomita 44 ku 45 ng'obudde bwa dhuhuli tebunnaba kutuuka tateekeddwa kubeera ng'akola ki asiiba. Niwabanga agenda kutambula baada dhuhuli ng'obudde ng'amaze okusaala dhuhuli onfuna bulungi awo ateekeddwa okubeera nga asiiba. In case agenda kutambula nga dhuhuli ewedde awo ateekeddwa okusiiba. Niwabanga agenda kutambula eyo distance gye ngambye kilomita 44 ku 45 ng'obudde bwa dhuhuli tebunnaba kutuuka tateekeddwa kubeera ng'akola ki asiiba. Muganda wange ow'ekitiibwa nga tulayo mu Suratul Bakara ya 185 nti n'oyo asangiddwa nga mutambuze oba nga mulwadde mu mwezi gwa Ramadan tateekeddwa kubeera nga asiiba naye ateekeddwa okubeera ng'akola ki aliwa. Ofuna bulungi muganda wange ow'ekitiibwa. Wano nga tugenda mu maaso tugambye nti yagenda okutambula ng'obudde bwa dhuhuli buwedde eyo distance gye tugambye. Ofuna bulungi muganda wange ow'ekitiibwa ng'obudde wabanga agenda kutambula eyo distance gye tugambye ng'obudde bwa dhuhuli butuuse awo tekina buzibu agende mu maaso n'okusiiba muganda wange ow'ekitiibwa. Oyinza okumbuuza nti ate obanga ogenda kutambula kilometers 44 ku 45 ng'obudde bwa dhuhuli tebunnaba kutuuka n'ogenda n'omala n'okomawo ng'obudde bwa dhuhuli tebunnaba kutuuka ogenda kutambula distance kilometers 44 ku 45 ogende omala okomewo ng'obudde bwa dhuhuli tebunnaba kutuuka onfuna bulungi oteekeddwa okusiiba. Awo oteekeddwa okubeera ng'okola ki osiiba tekirina buzibu muganda wange ow'ekitiibwa. Omuteeko omulala gw'abantu abateekeddwa kubeera nga basiiba be abagenyi ng'olina w'olaga onfuna bulungi muganda wange ow'ekitiibwa ng'olina w'okola ki w'olaga nga ogenda kumalayo ennaku ezikka wansi w'ennaku 10 toteekeddwa kubeera ng'osiiba ennaku z'omala ng'oli ku bugenyi. Ofuna bulungi muganda wange ow'ekitiibwa. Naye ate oteekeddwa okubeera ng'okola qada ekisiibo nga kiwedde oteekeddwa okubeera nga oliwa ennaku ezo z'okola ki ze walya. Ne wano tewali fidiya kuliisa mwetaavu eri kiremu n'ekitundu gye nkoze ki gye ngambye. Nga tugenda mu maaso still muganda wange ow'ekitiibwa ne wabeerawo wano nga gy'ogenda okugenda onfuna bulungi nga gy'ogenda wabanga gy'ogenda ne wabeerawo wano wabanga gy'ogenda ogenda kumalayo ennaku 10 wabanga gy'olaga ogenda kumalayo ennaku 10 oba oteekeddwa okusiiba. Tugambye nti wabanga ogenda ku bugenyi ng'ogenda kumalayo ennaku 10 oba oteekeddwa okubeera ng'okola ki osiiba muganda wange ow'ekitiibwa nga niyeyo yakumalayo ennaku 10. Naye ate obeera ku bugenyi n'ofuna ka trip akalala onfuna bulungi nova ku trip n'ogenda awantu awalala onfuna bulungi kiba kitegeeza kati awo oba tuteekeddwa kubeera ng'okola ki osiiba muganda wange ow'ekitiibwa. Naye ate olunaku lw'ogenza awala oba oteekeddwa okubeera ng'okola ki okola qada. Wano waliwo ekibuuzo ekirala ate omuntu ng'omulimu gwe gwa kutambula kuva wano kudda wano kuva wano kudda wano nga driver ofuna bulungi oba omuntu ng'akolera office messenger ebintu omulimu gwe gwa kutwala wano bintu gwa kutwala wano bintu yakoze atya oyo aba ateekeddwa okusiiba muganda wange ow'ekitiibwa. Era ne waba atambudde nga dhuhuli tinaba kutuuka distance esussa kilometers 44 ku 45 aba ateekeddwa okubeera ng'akola ki nga asiiba muganda wange ow'ekitiibwa.